njagala okwebuuza ekibuuzo oba naawe omulabi waffe nkikubuuze nti ku myaka 16 wali okola ki? Ku myaka 16 kiki wali osobola okwekolera? Ku myaka 16 kiki ddala ekyamakulu kye wali ogamba nti nsobola okukola kino? Kukola ssente, kukola ki? Jamal omuvubuka oyo Lamine Yamal ndowooza yandituwadde ekyokuyiga sako n'abakulembeze naddala abali mu byenjigiriza nti omwana ku myaka 16 yandibadde ng'alina kyasobola okubeera nga yeekolera. Naye bw'odda mu ggwanga Uganda ku myaka 16 omwana aba akyakubwa kibooko za geography, za kugwa biology, za kugwa history, za kugwa CRE olw'ensonga nti akyasoma. Naye nga nebyasoma ebimu ku ebyo tewali ku byonna kyagenda kubeera ng'akola. Kale nno wano ekitongole we kyandiviiriddeyo ne kyongeramu amaanyi mu bintu bino eby'emikono, mu mirimu gino egy'omutwe. Omwana bw'aba asobola bya mizannyo, ekitone ekyo kitumbulibwe okuviira ddala nga muto, agenda okuweza emyaka 16 wamma ggwe nga wa mugaso. Naye ku myaka 16 wano osanga omwana ng'ekyamazima talina kyasobola kubeera nga kola. Bwegendereza ennyo okusinziira ku byafaayo ne statistics wano mu byenjigiriza by'eggwanga Uganda, omwana asomye atandika okubeerewo omugaso eri eggwanga lye oba eri famire ye oba eri bazadde be ng'ali myaka 25, kubanga ku myaka 19 ekitone ennyo bw'aba ng'atuula sini ey'omukaaga, teekako omwaka ogwavaako eyo giba 20, bw'oteekako emyaka 3 gy'abeera asomye gy'emyaka 24. Kakati ku myaka 24 egyo ayinza obutafunirawo mulimu ng'agraduatinze n'agufuna oluvannyuma lw'emyaka 2. Kitegeeza ku myaka 26 kwagenda okubeera ng'ate asobola okubaako ke yeekolera ng'omuvubuka n'okuyamba abantu be. Ne ku myaka 16 Lamine Yamal wuuyo yawadde eggwanga lye essanyu era tumulindiridde ku luzannya olw'akamalirizo. Mbadde Muzuuku Kasujja omugeeka bye Israel akome atakumira mpeera tusinkane ate olunaku olw'enkya ne Fred Chris Kisawo. Weraba.